Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwana wa Katonda ow'omuwendo mungi andaba nsanyuse okusinkana n'okutegeera nti w'oli mu programu eno ensulo ey'enkya ku 3 ABN TV. Mukama yeebale kutusinkanya olw'okwongera okuyiga n'okuteekebwateekebwa okuyita mu kigambo kino kyatutegekedde olunaku olwaleero. Oyogerako ne Isaac Walugembe, omuweereza w'enjiri ya Kristo, omusumba w'amasomero ga Kefrema ewakiso Namusera. Olw'okubanga twetaaga okutegeera ebigambo bino, katwewonge mu maaso ga Mukama Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye. Katwebaze. Tweyanza Mukama kubanga otuwadde obulamu okutuusa kaakano otuleseewo lwa kigendererwa. Nsaba Katonda affe ekigendererwa ky'okubeerawo kwaffe kituukirire mu maaso go. Tuwe omukisa nga tugenda okuyiga ebigambo bino. Kitaffe omulungi bikole amakulu mu bulamu bwaffe era bituteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuli ku nsulo ey'enkya mu programu yaffe ensulo ey'enkya ku lutimbe luno olwa 3 ABN TV era gye tusangira ebyokuyiga ebyakasisimuka. Mu kanisa yaffe ya SDA Church tubeera n'ebyokuyiga ebyakasisimuka ebyokumakya. Kale programu eno egenda mu maaso buli kumakya okuva ku ssaawa 11:30 okutuuka ku ssaawa 12 zennyini ez'okumakya. Weetwalira omukisa bwe guti okubeera nga oyigira wamu naffe okuyita mu kasisimuka. Olunaku olwaleero akasisimuka kaffe kaliko omutwe ogugamba nti Omubuulizi Ataali wa Bulijjo. Omubuulizi Ataali wa Bulijjo. Olunyiri lw'okujjukira tulujje mu kitabo kya Timoseewo essuula 4 olunyiriri olwokubiri. Njagadde tugendeyo tusome ffembi olw'okwongera okunnyonnyokerwa obulungi. Timoseewo ekyokubiri essuula 4 olunyiriri olwokubiri ayogera ebigambo bwe biti agamba, buuliranga ekigambo, kubirizanga mu bbanga erisaaniramu n'eritasaaniramu, weranga nenyanga, buuliriranga n'okugumiikiriza kwonna n'okuyigiriza kwonna. Bw'okwata olunyiriri luno olwa Timoseewo ekyokubiri essuula 4 olunyiriri olwokubiri n'okwata n'omutwe gw'ekyokuyiga ogugambye nti Omubuulizi Ataali wa Bulijjo, waliwo obuvunaanyizibwa obuweereddwa abasajja n'abakazi abeewaddeyo okutegeeza amawulire gano n'okubuulira enjiri ey'ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Okusooka njagadde njiggyeyo ensonga ziringa 3-4. Agambye nti tuteekeddwa okubuulira mu kiseera ekisaaniramu n'ekyo ekitasaaniramu. Kitegeeza nti buli lw'ofuna omukisa ogw'okuweereza Katonda n'okutegeeza abantu ebigambo bino eby'obulokozi, oba kisaanira oba tekisaanira, omubuulizi w'enjiri oteekeddwa okubeera nga you are ever ready okutegeeza abantu ekigambo kya Katonda. Okuwera, weranga. Waliwo ebintu ebimu by'olina okuggyawo ng'onoobuulira. Ekirala ekyokusatu agambye nenyanga. Enjiri y'ekigambo kya Katonda bw'eba yeetaaga kunenya, oteekeddwa okunenya, si kubikkako. Omubuulizi w'enjiri ey'ekigambo kya Katonda, ekigambo kye kibeera weewaawo, ate bwe kiba si weewaawo era kiba si weewaawo. Teweetaaga kubikka ku nsobi ng'ogirabye. Teweetaaga kukyusa olw'okuba gw'olina ekigendererwa ekirala. Nedda, ensobi bw'ebaawo
nenyanga kubanga ekigambo kya Katonda bwe kiri olw'okutereeza. Ensonga ey'okuna agamba buuliriranga. Okubuuliriranga, waliwo abantu abaweddemu essuubi, waliwo abantu nga tebaweddemu buggwi ssuubi naye ng'ensi baagivaako, bafuuse bakyetwala, nga omuntu ali eyo ali mu bintu ebikolwa eby'empisa embi kubanga takyalina ssuubi. Ekyokulabirako, oyinza okusanga ng'omuntu ye ng'ekimunyumira kulya mayirungi na kunywa njaga kubanga alina n'ensonga ez'amazima nti ye waaba tataddeeko musokoto ogwo ogwataaba ebirowoozo bimusukkako. Abalala banywa omwenge ekiyitiridde naye beetaaga okubuulirirako kubanga ne kino kye balowooza nti mwe muli essuubi kiyinza okubaleetera obuzibu, obulamu bwabwe obw'omubiri okwonooneka ate n'okufiirwa obulamu obw'olubeerera Mukama waffe bw'atutegekedde. Kaakati okubuuliriranga n'okuzaamu abantu essuubi, ekyo nakyo kikuweereddwa ng'omubuulizi w'enjiri okusobola okutwala omulimu guno mu maaso. Egundi ensonga esembayo agamba n'okugumiikirizanga kwonna n'okuyigirizanga. Embeera ey'ekigambo kya Katonda mw'erina okutambulira tetegeeza nti oli ku kaweweevu. Ababuulizi b'enjiri bangi tubalabyeko era abalala beegomba omulimu guno olw'obuweereza naye ng'abamu balowooza nti okubeera omubuulizi w'enjiri oba okuweebwa obuvunaanyizibwa obw'okutegeeza ekigambo kya Katonda obeera ku kaweweevu. Nedda. Ate mwanattu oyinza okusanga ng'ate omubuulizi w'enjiri ye yeetaaga okusabirwa oba yali mu mbeera embi naye agambye n'okugumiikirizanga, oba mbeera ki mw'oyita oba mbeera ki oba kizibu ki ekikulumbye, n'okugumiikirizanga. Waliwo ensonga eziteetaaga kuteekamu malala, ensonga eziteetaaga kwekulembeza kubanga omulimu guno ogwa Mukama waffe gwe yatukwasa si gwegwo gwe tulowooza nti mwangu. Naye omuntu eyeeweereddeyo ddala nga mugumiikiriza nga n'okusaba asaba ategeeza Katonda we, yoyo yekka asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno obwatuweebwa. N'ekisembayo n'okuyigiriza. Oteekeddwa okuba ng'oyigiriza. Mwannyinaze naawe muganda wange ndaba ku lutimbe luno, twetaaga okuyigiriza abantu. Abantu bangi bafunye n'enkovu ku mitima gyabwe, balina ebiwundu ebitagambika kubanga bambi tebaayigirizibwa. Ate nga ffe tulina obuvunaanyizibwa okubayigiriza. N'olwekyo olunyiri okujjukira olwo lutugirayo ekifaananyi ky'abaweereza ba Mukama kye tulina okukola. Mukama ampadde omukisa ndi muweereza we, naye naawe akuwadde omukisa okubeera omuweereza we. Naye nga tonnagenda kumuweereza, ebintu bino tubitwale nga bikulu, tubiteekeko essira, olwo abantu ba Katonda bajja kwetegereza amakulu g'ekigambo kye mu bulamu buno obulabika ng'obutaliimu ssuubi. Omubuulizi Ataali wa bulijjo. Njagala tusooke tuwulire emboozi eno eri ku kyokuyiga eky'olwaleero. Omubuulizi Ataali wa bulijjo. Emboozi etandika bw'eti nti baali basabye okufuna omubuulizi asingayo obulungi. Abakulembeze b'ekkanisa mu kibuga kya Kingston, Jamaica, baayagala omubuulizi aliyinza okuyigiriza abaweereza abawerako mu nsonga enkulu ez'okubuulira enjiri. Baali basajja bavunaanyizibwa nga beetaaga okufuna omubuulizi bo gwe bayita omulungi asinga ow'amaanyi ng'asobola okuyigiriza ababuulizi abalala ensonga ezisingako obukulu mu kubuulira enjiri. Omubuulizi ayitibwa Warren Luther yali mubuulizi alina obukugu era yeegayirira ennyo mu kusaba Katonda amuwe ekisa n'amagezi ko n'amaanyi ebyenkana n'omulimu gwe
gwe yali akkiriza okukola. Ensonga eno najjagadde nti Warren newankubadde yali mubuulizi mukugu naye teyayimirira ku maanyi ge newankubadde amagezi ge. Yasabanga Mukama amuwa amagezi, yasabanga Mukama agaziye ebirowoozo bye okusinziira ku mulimu ogumuweereddwa. Waliwo ensonga nga gwe mwannyinaze naawe muganda wange ali awo oyinza obutaziyinza kubanga gwe si wooli. Ensonga z'abasumba abakulembera district oyinza obutaziyinza ku levo ye ey'obudinkoni. Naye Warren agamba nti n'asaba okusinziira ku bunene bw'omulimu ng'asaba ekisa n'amagezi n'amaanyi okusinziira ng'omulimu Mukama gwe yali amuwadde. Weetaaga okubeera n'amagezi muganda wange n'amaanyi n'okumanya okusinziira ku mulimu Mukama gw'akuwadde. Tukikola tutya? Tusaba. Warren Luther ekyo kye yakolanga ng'asaba. Agamba nti okusinziira ku buwandiiko obuli mu kitabo kya Luther Warren, ekibiina ekinene kyakuŋŋaanira mu kisenge ky'ekibuga ne kibooga. Okuyigiriza kwe okwaggulawo kwali kukwata ku ky'okuyiga kya Daniel essuula ey'okubiri. Abaweereza abato nga beetegefu nnyo okulaba engeri omubuulizi Omumerika gy'agenda okukwatamu ekyokuyiga. Abantu bano baali bakuŋŋaanye nga bangi, nga kisenge we baategekedde olukuŋŋaana luno kyabooze. Omusajja yali ava mu Amerika, baamuyise mu Jamaica abuulire. Ababuulizi b'enjiri ekkanisa be yali eteeseteese nga baagala bafune obukugu obw'okubuulira, nabo nga batudde balinze. Kyava abikkula ekitabo kya Daniel essuula ey'okubiri atandika okunnyonnyola amakulu g'ekigambo ekyo. Essuula ey'okubiri y'ekitabo kya Daniel bw'onoogendayo n'osoma eyogera ku kirooto kya kabaka Nebukadduneeza. N'aloota ekirooto, n'alaba ekibumbe nga kiriko nga kireeteddwa mu ngeri ya byabugagga mu mayinja ag'omuwendo. Tutandika ne zaabu, ne tujja n'ekikomo, ne tujja n'ebirala okutuuka lwe yatuuka ku bigere. Naye Nebukadduneeza teyategeera kirooto. Kyava ayita abasajja be ab'amaanyi, abafumu n'abalaguzi b'obwakabaka bw'e Babulooni bamunnyonnyole, naye ku bo tewali yasobola kunnyonnyola kirooto ekyo. Mukama kyava yeebikkula okuyita mu Daniel n'annyonnyola amakulu g'ekirooto. Gye biggweera tulaba nga Nebukadduneeza ategedde ekirooto ekyo. Omubuulizi Warren Luther bwe yamala okunnyonnyola essuula eno ey'okubiri, ate n'abavuga emboozi egamba kyokka nga waakayita eddakiika 3 oba 4, eddakiika 3 oba 4, omukadde Warren yali amazeeko ekyokuyiga ekya Daniel essuula ey'okubiri. Era ng'agenze ku kyokuyiga ekirala yayogera ku bunnabbi bwa Bayibuli, okudda kwa Yesu omulundi ogwokubiri, amateeka ga Katonda, Sabbiiti, ko n'okusala omusango. Kaakati waliwo ensonga wano gye baayogeddeko nti abakulembeze mu kkanisa nga bwe beebuuza ate lwaki omwogezi ono asaabulula ebiragiro byonna ebyaweereddwa abasumba abato. Balina statement. Lwaki baakoze statement eno? Kubanga bakuŋŋaanya abasumba abato bano ng'ekibakuŋŋaanyizza kyakubuulira, bafune obukugu mu kubuulira enjiri. Kati bagenda okulaba omusajja ono abuulidde asookedde mu bunnabbi, n'agenda wuuyo ali mu kudda kwa Yesu, wuuyo alumbye amateeka 10 n'agasoma, wuuyo ali ku Sabbiiti n'abuulira. Nga byabuulira bano abakulembeze b'ekkanisa si bye baali basuubira, nga bikontradictinga n'ekyo kye baali balowooza. Kye njagala okugyayo kye kino nti nalabye nga Luther Warren ng'amaze okusaba era ne yeegayira Mukama amuwa amagezi okusinziira ku mulimu gw'amuwadde. Ekyokubiri ng'atandise okunnyonnyola era n'ateeka mu nkola obubaka obwali bumuweereddwa. Njagala kumaliriza, agamba
Ku nkomerero y'okuyigiriza omukadde Warren kwe kuyita abantu okujja abasabire yenna nga n'amaziga gamuttulukuka mu bwenyi bwe yeegayirira ekibiina okuwaayo obulamu bwabwe eri Katonda. Engeri abantu gye baayanukulamu okuyita yeewuunyisa nnyo anti abantu baakulumukuka okuwaayo obulamu bwabwe eri Yesu nga mukama waabwe era omulokozi. Njagala okutegeeza wano ekiddako agamba newankubadde Luther Warren teyategeera mu kiseera ekyo lwaki yabuulira obubaka bwe yabuulira. Twatandise nga tugamba nti tusaba Katonda yennyini n'aluŋŋamya okwogera kwaffe. Oluusi oyinza okuba nga wazuukuse ng'otegese samon kubanga gwe wayitiddwa ku kituuti obwedda omaze wiiki nnamba weetegekera ekyo. Naye Katonda atukozesa bukozesa. Bannange kambabuulire, si ffe tukozesa Katonda. Katonda atukozesa bukozesa. Atuwadde guidelines mu ssula ey'okuna olunyo mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri. Ebyo bwe tubikola tuba tufuuse, tuba tuqualifies okubeera ebikozesebwa bya Katonda. Katonda atukozesa bukozesa, so si ffe. Luther Warren teyategeera naye lwaki yabuulidde bino. Kubanga n'abaamuyita baali bamuyise kubwako kirala kubangula bantu bano bafune embavu ezigenda okubuulira. Naye bino bye yayogera bikontradictinga n'ekyo kye baasuubira. Naye kennyini teyakitegeera. Ensonga eri wano kubanga yasaba Katonda amuwa amagezi n'amaanyi n'ekisa. Bw'omala okuyita Katonda mu ngeri bw'etyo, Katonda ye yennyini yakukozesa. Agamba naye enkeera buli kintu kyategeerekeka bulungi. Ekibuga Kingston kyakubwa musisi namuzisa, buli kizimbe mu kibuga kyakosebwa era kumpi abantu abasoba mu 100 baafa. Warren yadduka okugenda mu ddwaliro okulaba kye yali ayinza okukolawo mu kuyamba abalwadde n'ababonaabona. Yasobola okwetegereza abangi ku be yali asanze eggulo limu mu lukuŋŋaana. Waliwo ebiseera Katonda lw'ayinza okukukulembera mu kkubo ly'otosuubira okusobola okutuukiriza ky'ayagala. Luther Warren yali kumpi nnyo ne Katonda okusobola okulengera obukulembeze bwe obutaali bwa bulijjo. Enkolagana ennungi ne Katonda yeteekateeka abantu ba Katonda okubeera nga abeeteefuteefu okumuweereza mu ngeri ez'enjawulo. Warren yayogera abantu ne bakwatibwako, naye kennyini teyamanya lwaki yayogera ebyo bye yayogera. Enkeera omunnyonnyozi w'olugero luno agambye Kingston ekibuga ky'e Jamaica ne kikubwa musisi, abantu bangi abasoba mu 100 ne bafa, abalala ne banuubuka, abalala ne bafuna ebisago, abalala ebintu byabwe ne biggwawo. Luther atambulako okulaba abantu bano nga bano bennyini abamu ku bo baabadde naye mu eggulo limu mu lukuŋŋaana. Njagala okutegeeza abantu bano newankubadde baali bafunye ekikangabwa ekyamusisi baddamu essuubi. Katonda bulijjo asobola otukozesa n'atuteeka mu kkubo lye tutasuubira. Tuyinza okutegeka ekyaffe ne tutegeka ffe kye tulowooza nti kye kirungi, naye Katonda waffe atufudde ebikozesebwa bye, yamanyi ye kennyini bw'atukozesa. Okuyita mu kyokuyiga eky'olwaleero kakasimu kakano ak'olwaleero, omubuulizi Ataali wa bulijjo. Abantu bajja kulaba nga toli wa bulijjo singa okola nga Katonda bw'ayagala. Ng'ababuulizi b'enjiri kitukakatako okuweereza Mukama n'okukola nga ye bw'ayagala, so singa abantu bwe baagala. Weewaawo balina bye batusuubiramu ng'abaweereza ba Mukama. Ebyo byetaagisa okulagibwa, naye ku nteekateeka y'obulokozi Katonda waffe y'alina otukozesa, so si bantu. Njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze asembyeyo n'akagamba waliwo ebiseera Katonda lw'ayinza okukukulembera mu kkubo naawe ly'otasuubira. Lwaki? Okusobola okutuukiriza ye ky'ayagala.
olw'okubanga tuli bikozesebwa bya Katonda. Ye Katonda yatuteeka mu kkubo ly'ayagala okutuukiriza ekyo ky'ayagala. Ate Katonda kyasinga okwagala n'obuvunaanyizibwa Mukama waffe bwe yatulekera kwe kubuulira. Njagala okuddamu olunyiriri luno olwokubira essuula eyokuna mu kitabo kya Timoseewo agambye nti buuliranga ekigambo, kubirizanga mu bbanga erisaaniramu n'eritasaaniramu, weranga nenyanga, buuliriranga n'okugumiikiriza kwonna n'okuyigiriza. Katonda akutadde awo wooli kubanga ayagala okulokola abantu be. Akutadde awo wooli kubanga alina enteekateeka gy'ayagala otuukirize. Si lwakuba nti waweebwa omulimu, boosi we yakuleeta ku mulimu kituufu, naye waliwo eyakkiriza obeere ku mulimu ogwo. Boosi kyakusuubiramu kirala, naye ne Katonda kyakusuubiramu kirala. Abakulembeze ba kkanisa baleeta Luther Warren nga bamusuubira okubangula abasajja bano, ababuulizi b'enjiri abato, naye obubaka tebwali bwa babuulizi ba njiri bano abato bokka, wabula n'obw'abantu abangi abaali bagenda okuzikirira. Era njagala okukkiriza nti abantu bano abaawulira obubaka obwo eggulo limu, enkya musisi n'abakuba n'abamu ne bafa, tebalina kyakwewolereza kubanga Katonda yali ayogedde wamu nabo. N'olwekyo tukkirize Katonda akolenga mu bulamu bwaffe. Labika ng'oli mubuulizi atali wa bulijjo. Let us always work by God's will. Abantu balina kye baagala gw'oyiseewo, naye Katonda alina ky'ayagala oyiseewo. Tukuumiddwa Katonda atuwadde buli kyonna kye twetaaga lwa kigendererwa. Kale bw'obanga osaba, bw'obanga olina ky'oyagala okukola, naddala mu mulimu guno ogw'obuweereza, leka ekigendererwa kya Katonda kituukirire mu bulamu bwaffe, kituukirire mu bulamu bwo. Erinnya lya Mukama waffe lijja kuweebwa ekitiibwa, tufuuke ababuulizi abaweesa Mukama ekitiibwa, ate tuleete bangi olw'okuteekebwateekebwa n'okusikira obulamu obutaggwaawo. Nsaba Mukama atuwe omukisa. Weebale kutweyungako, weebale kubeera naffe okuyita mu kasimu kakano. Nsaba olunaku olwaleero emikisa gya Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gikukulembere. Obudde bukedde, genda obeeko ky'okola. Katonda waffe ajja kuwa omukisa kubanga yasuubiza okutuwa emikisa okuyita mu mirimu gy'emikono gyaffe. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ate atunyweze mu kukkiriza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katwebaze. Weebazibwe Katonda kubanga era otuwadde obulamu, kubanga otukuumye, otwagadde ffe abatayagalikika. Olwaleero tubikkulidde okulaba nga tuli baweereza abo abaweesa erinnya ly'ekitiibwa. Ensi erina byetusuubiramu okusinziira ku byo nga bweyagala, naye naffe olina ky'otusuubiramu okusinziira ku ggwe nga bw'oyagala. Ekyo nno kye tuyaayaanira Mukama kubanga otufudde abaweereza abo. Tuwe omukisa tukuweereze nga ggwe bw'osiima. Tukizuule era tukitegeere nti gw'oli Katonda waffe, ffe tuli mirimu gya ngalo zo, tuli bikozesebwa byo. Kale omubumbi yamanyi ensuwa lwaki agibumbye era agibumbidde ki. So si nsuwa kumanya nakuwa mubumbi oda nti kola kino, nedda. Naffe kyetuva tukkakkanya mu maaso go ayi Katonda, otuwe omukisa ogw'okuweereza nga ggwe bw'osiima. Abantu bo nga bategedde, n'abalala nga bafunye omukisa gwo era nga bategedde, naffe tulabe omukisa oguva gy'oli. Kkiriza oweebwe ekitiibwa, naffe tulabe omukisa okuyita mu lunaku luno olukedde kubanga tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.